Ntwala omukisa guno kwendeza abantu baife ab'omu Busoga nenda wa Busoga okubendeza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi n'okubendeza omwaka omuyaka gubaberere gwa mirembe gubaberere baisanu mukyakazeeko abazaire baimwe mubatwaleku mu bifo eby'endawulo baleke kufumba bulunako emmere gye bafumba mubatwale ku mahoteri balye ku mahoteri muje mubakyakazeeku mubatwale ku Source of the Nile babone kwenanda esingayo obuwanvu mubatwale ku Bishop Hannington eyo Yesu Kristo gye yasookera owaife mu Uganda omuzungu yayiwa omusaayi mu 1885 muje ku nsimuko yaife y'ebusoga eri ekagulu muje kukubirira ebyamaadi bibawoweze emibiri gyaimwe ebusowooko ntwala omukisa guno okwendeza isaife kyabazinga wa Busoga ni mama waife ine bantu ni baganda baife abato abalangira okubendeza omwaka ogw'emirembe n'okubendeza Christmas enungi. Baba tukusabira obulamu, baba tukusabira Christmas eyeisanu omwaka omuyaka ogw'emirembe ogw'obugaiga n'obwegaisi mu Busoga. Basoga banaife twingire omwaka bwe gukomenkereza ndibasaba mukuume emirembe mukyakale bulungi wobonoire tovuga motoka wobonoire tojja mu bikolobero binasobola kukwonoona bulamu nakumalawo obulamu bwo kubanga tukabeetaaga. Ndisaba abantu baife n'obuwombeefu nti ngenda kudda omwezi 15 omwezi gwa January 2026 ndibasaba nze ng'omumbedda waimwe President Museveni gwe yawa obuvunaanyizibwa omunooneza akalulu mu Busoga nienda nti ndibasaba n'obuwombeefu mulonde muzeeyi ow'ekikoofiira waliwo ni baasi tuwe muzeeyi eisanu eri obukaire muzeeyi tumulonde tumuyirize obuwanguzi bwe mu Busoga tusobole okuuma abaana baife mu Igandaalo lino lyetulimu eiwanvu abaana baife batera okuba nga bonoonekeramu abaana bajja batandika okuba nga bata mu activities abazaire tutubawa biseera twabalekera amasimu batandika okujja ku TikTok ku Facebook wabayogera ebitagemagana abaana bayegemize abaana tufuba obata mu bintu ebinaabakuuma ng'ebintu eby'emizaano mupiira kujja kola basketball bajje bawuge abaana tubakuumire mu business day ife dona badeege abaana tubakuumire mu masinzizo gaife oba mu busiraamu abaana beega amadiini oba bukristaayo. So ndikubasaba abantu baife mukuume emirembe n'ekintu ensi yaife eno esinga ekisinze kututunda enda wa Busoga mirembe Busoga ni Uganda emirembe nekyobutunzi bwaife kyetulina. Mbasaba mukuume emirembe akalulu ekabakatuuse bana mujje mulonde mu mirembe ezira muntu ajasigalaka ezira muntu gwe bajja akola kikyamu abaana tubeewale abaana baife tubabuulirire bave mu kwogeza obusungu n'okwogera ebintu ebisasamaza ensi. Akalulu Electoral Commission abalondesa batusuubiza nti akalulu kajja kuba kamazima na bwenkanya n'olwekyo ku nsonga eyo ndibasaba n'obwowemboefu nti abaana baife betuzaala bana muteetaba mu bintu bya muvuyo. Uganda twenda mirembe titwenda ntalo titwenda buvuyo titwenda kusasamaza bantu.
Visual Media. Visual Media. Visual Media.